Kakati akatambiko olabaako Kadaama ali mu kuzannya ne boosi we mama. Mu butuufu tekisangika kusanga Muwarabu asobola okufissa obudde n'azannyako ne Kadaama we. Abawarabu takwagala kulaba ng'oyimiridde. Buli kaseera ayagala kulaba ng'oli mu sinki. Naye n'osanga mama ng'atwalamukko ku budde n'azannya ne Kadaama we, oyo aba Muwarabu wa njawulo. Nze mu kusooka mbadde mmanyi ono Kadaama munne. Mbadde mmanyi Kadaama ali mu kuzannya ne Kadaama munne, naye ate ngenza okuwulira amuyita mama. Amuyita mama boosi nga mukama we. Amwogeddeko amugambe n'okumugamba mama sooka obonge wano mwana. Mama n'abonga n'amugamba ya njagala kutwalako ke Uganda. Kwegamba ng'olabira ddala wakati wa boosi n'omukozi omukwano weeguli. Okusanga Omuwarabu omulungi bw'ati abasinga obungi bakisabirira. Naga nti Mukama nkusaba ompe famire y'Omuwarabu nga nnungi. Naye munaye Katonda ebya Katonda bizibu. Ate abatasaba Katonda ayinza okuba wa famire nga zino ez'ababoosi abalungi nga Bawarabu. Gwasaba n'osiiba ate munnange n'akuyisa mu kugezesebwa n'alyoka akutwala ew'Omwarabu nga tawewenyudde emiggo bitooke bye bigwa. N'okeera ku makya ng'osaba osiiba naye ng'olumu bakusuza na njala. Naye ng'oli mu ssebo munnange atasiibangako atasabangako ali eri ali mu kweyagala ne mukama we. So okusanga Omuwarabu ng'ono tekisangika, kiringa ng'okulaba ku zziga lya ggoonya. Okusanga Omuwarabu ng'asobola okufissa obudde n'azannyako ne Kadaama we, kiri rare nnyo nga bw'okiwulira. Naye munnange Kadaama waffe ono yafuna famire ennungi, yafuna boosi omulungi, mu biseera byabwe by'eddembe batera ne bafunamukko mu kaseera ak'essanyu ne bazannyamukko. Abalala gye bawenyulira emiggo, munnange ate ye obudde abumala azannya ne mukama we. Oba okitegeera? So kino buli omu kyasabirira. Buli muntu abajja ku kye yasaba Mukama Katonda n'afukamira nti nkusaba Mukama ompe Omuwarabu ngwe mu famire ennungi. Buli omu kyasabirira. Kale ate oyinza n'okwesanga ng'ono gwe tulaba akirimu nga teyakisaba. Si buli Muwarabu omulungi nti agenda kuzannya ne Kadaama. Abalungi bangi Abawarabu naye tebasangika naye nga gye bali. Kankutuuseko akatambi kano okerabireko video nkusaba ogimpereka like video yiyo. Mafi Karaban this one. Soko bondo. So we kida. Kumbe mjini ndio na akili. Kida. Utapiga hela. Soko yingira katiba. Nafunda hivi na sawa. Sasa hiyo mnyama alikuwa anacheka. Na hapo kapiga hela kapita hivi. Shughuli ibakia kwetu sisi. Mama jamani. Mama jamani. Sasa niko Kiingereza. So we kida. Wale wa Kizungu. Bwana wewe. But please don't forget to buy me a bra. A bra is Karaban. Tomorrow we want to eat meat. Thank you. Oh God, you're so demanding. For protection now, this is our now. Madam, I don't have toothpaste. You buy for me. I don't have toothpaste and my bra Karabanina. You buy for me. My friend, you did not see me. Kati gamazima go gali nti bw'oba ng'omanyi nti oli Kadaama ng'oli mu kusimbula ova Uganda, buli omu ku nsi kuno kyasabirira era kyayaayaanira kwe kufuna Omuwarabu omulungi, kwe kufuna boosi atagenda kumumenya, atagenda kumutulugunya, atagenda bingi. Buli omu byaba asabirira famire kugamba afune famire ey'abantu abalungi. Kati ono ye Kadaama baba yafune, ayinza n'okuba no teyasaba na nnyo. Omanyi Katonda ono muzibu alina ebintu byakola nga byewuunyisa.
gwe okeesobola okera ku makya n'osaba nga bw'osobola n'osiiba emirundi 5 naye n'otafuna ky'osiibirira kyokka n'osanga omuntu nga ye ebyeddiini ate munange si byaliko nga yeekolera by'ayagala naawe nga tayagala kumanya ng'ali awo ali bibye naye ate munange n'omusanga ng'ate Mukama yamuwa ekyo kinnyini kyeyandibadde awa gw'asiibaasiiba gw'abeera asaba buli kaseera. Kati ebintu bya Katonda bino bizibu kwe kyosabirira erina munange sijja kukulimba vidiyo eno nze neewuunyisizza nnyo bwe njirabye. Omunayuganda Kadaama n'afuna akaseera ak'essanyu ne bboosi we bwe kati tebitera nnyo kubaawo bino. Kano akaseera tekatera nnyo kusangika, tekatera nnyo kubaawo nze nkubuulira. Omunayuganda Omuwarabu kati nno nze nkubuulira kati bakadaama bangi bali mu biyumba naye nga ye ne bboosi we Kabwanango nga buli kaseera abeera mu buggolera abeera mu mukola kimubiraba wano eno. Naye Mukama bw'akuyamanga n'ofuna Omuwarabu oyo nga mulungi akuyisa ng'omukozi. Eriyo kale Omuwarabu omulungi atagenda kudda awo kuzannya naawe gye bali. Sigamba nti Omuwarabu omulungi ye Muwarabu agenda okubeera mu muzannyo n'omukozi we. Eri Omuwarabu omulungi nga ye mulungi ye ng'omuntu, talina mbeera mbi, talina mutima mubi, akwagala, akwagaliza, akulumirirwa gye bali. Naye ono akola ekintu nga kino agatta byonna. Kati ate ono mama ye mulungi, ayagala Kadaama we, bazannyamu. Kadaama kwegamba balinga nga woolaba woonaazannya ne mukozi muno. Nze mu kusooka ndowoozezza oba bonna bakadaama. Mbadde mmanyi ono Kadaama munne, kumbe nedda ono bboosi we. Ng'olaba engeri gye bazannyamu balinga nga bonna abakozi, kumbe ye mukama we yamusasula omusaala ng'omwezi guweddeko. Okitegeera, yamusasula omusaala ng'omwezi guweddeko. So Katonda akola ebyamagero. Katonda akola ebyamagero. Ebiseera ebisinga ky'omusaba kyakuwa, naye era osobola okukimusaba n'alwawo okukikuwa, ate oba oli awo n'asooka n'akutwalako ne mu kugezesebwa. Osobola okumusaba ekirungi n'alyoka akuyisa mu famire ne balyoka bakukuwewenyula ekibooko ku bubina obwo n'ogiwulira, ne balyoka bakusiibya enjala n'okategeera, ne balyoka bakukola buli kyambyona kyonna kyonna ndyoka okiwulira. Naye Mukama bw'akuyamba n'akutuusa gy'osabirira, omala n'oyisa olugalo mu maaso n'omugambayo Katonda weebale. Kale Michael Uganda YouTube channel kwoli, ndowooza tusinkana olunaku olw'enkya. Omukama Katonda ng'asazeewo abeekumira ku mukutu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mbaagala nnyo mwenna baganda bange. So subscribe nga tannaba kuba nti ate otwegattako tusobole okuba nti tutambulira ddala wamu. Subscribe ngedda weebale nnyo, weebalire ddala, mubeere bulungi. Omukama Katonda abankuumire. Mweraba. Peace and love.